Ekyagudde ku muyimbi Edirisa Musuuza Kenzo mu kampeyini ze Kawempe olunaku olw'eggulo ekyabadde kikanga kyabadde ekitiisa yabadde embeera yakulabisibwa era nga katambi ngenda kubeera nga nkakuzanyira boterevu mu maaso awo naye nga nkusaba subscribe nga gwatanaba nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo obeere nga mwana tu ogimpeera like. Awo nno Rosemary Seninde ng'agoba senior presidential advisor Eddie Kenzo ku stage ng'amugamba nti asooka ave ku stage bayimbe national anthem bate president agende ko Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ng'abagamba nti muzeeyi si kyangu kyakumulaba kasooka muyimbiremu agende. Jjukira nti President Museveni babadde bamaze dde omuyimbiramu abayimbi nga ba Bebe Cool, ba Gravity Omutujju n'abalala. Kati awo Eddie Kenzo we yabadde alemedde ku stage ne basindika ekisajja kya SFC kimugyeyo lwampaka. Nnyo embeera yo bwetyo bwe yabadde olunaku olw'eggulo ku sayidi eya Edirisa Musuuza Kenzo. Kigambibwa nti wabaddewoko okusikaŋŋana omuguwa makati ga Edirisa Musuuza Kenzo n'abamu akubakuumaddembe nga Edirisa Musuuza Kenzo mbu yabadde alemedde ku stage ng'ayagala kubeera nga aperformingira President Yoweri Museveni naye nga security emugamba obudde bwo ssebo bwandibanga mwana tu buweddeyo. Kale nno mbeera yabadde yakulabisibwa era yakomekereza ng'owa security amusindise yiri eri kate n'ebifuba bibabugume essaawa eyo yennyini. Mbeera yo yabadde yakulabisibwa wabula mu katambi akalala twalabye nga ate Edirisa Musuuza Kenzo bwe yavudde ku stage mu ngeri ey'okubeera nga yalabisiddwa ate president yazzeemu n'amuyita mwana tu. Anthems olwamaze okubeera nga ziyimbibwa president yayise buyisi Kenzo n'amugamba Kenzo tuweeyoko oluyimba lumu era Kenzo bwatyo yazzeemu munnange na performing orders eza President Yoweri Kaguta Museveni. Kankungede n'akatambi naye nga nkusaba subscribe nga gwatanaba nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo obeere nga ogirayikinga. Aba NRM mpaka nakati tebanaba kukkiriza nti baluuzinze dda. Farida Nambita naba kukkiriza nti ye yagudde dda. Kino ekintu kya Nalukoola kanso. NRM tennakkiriza nti enkyukakyuka yatuuse dda mu Kawempe yamaze dda okuba nga etwala entebe yaayo nga bwe gwali era bwe gulibeera mpaka emirembe n'emirembe amiina. Kampala ye wa opposition era ekyo mukimanyi ebifo ebisinga ate bimeka ebiri mu ruling government. Nalabeka wantu wamu nesekereko maama
nesekeeko nankerekejje si bwe bagamba. Mabegakaawo nalaba campaign rally ekwali Prime Minister Robert Manyanga Nabbanja Chala Nabbanja, then ngali ne Mchala Farida Nambi. Mchala Farida Nambi nga mufosinga omwana asegirinya ayogere nga mugamba bambi obwedda yayina omwana mama asegirinya mama anagirinya mubanga gwe watundayo omwoyo gwo nobeera mwinare lwaki ogibeeramu omwana olwaki omwana omuto mumuleeta into politics kati bwe muleeta oyo omu tugambe tutya lwaki temusitula bonna abaana basegirinya kale n'abeera nabo kati nga Prime Minister ayagala kulaga bantu nti nno kaakati candidate waabwe yali nenagirinya mbwe ebbanga lino lyonna era yabeera naye era simanyi biki era nabiki lwakubanga ye maama ndooza bamuwayo kasente nadda mukuwagira mukusabira oli akalulu candidate wa NRM. Omwana n'abaswaza ne mumuwa akazindalo n'agaana okwogera naye nga bye mwogera byonna omanyi facial expression waliwo eraga nti ono mulimba ono ali bwati omwana nga muga munnange yaweerera omwana yabedde naye lino ebbanga lyonna ebyo nno bigambo nga Manyanga Prime Minister amanyi yaweeredde omwana yali bwati yabeera naye okuva taatawe lwe yafa lwe yakola ki awo ekibuuzo ne kijja ani yatta kitaawe nze bw'aba nze nga senga nze mwana oyo nga nnakula mbuuza ani yatta kitange ne bw'obanga individual tewalina mu mukono bwoti naye since office yo walina office nene nnyo nga naawe osobola kulagira nti taata wange mumuwe mumukkiriza ave mukomera agenda jjanjabwe oba oliawo teyalifudde kati mutulaga nga bemwagala nnyo omwana wo da si ya ku mukutu Jeka Media kwokyali kansubire omukyalo oyo Pacho ebigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu obyewulirirako ekisokera ddala ategeezezza nti ekyamazima ye okusinziira engeri gy'alabamu ebintu NRM tesobola kuwangula kalulu mu kawempe ne bwe babeera bafa batya ne bwe bakola batya tebasobola kuwangula kalulu mu kawempe nti history agenda kweddiŋŋana nti nga opposition bwezenga ewangulanga mu kawempe era ne ku luno bwe kigenda okubeera nti aba NRM bandibadde bwe batyo tebonoona budde wabula opposition ne ku luno era akalulu yegenda okubeera nga mwanatu ekawangula tetwerabira nti olunaku olugenda beera lwankya lunaku lwakuna abantu lwe bagenda okkeera babeere nga mwanatu basuula akalulu kaabwe lunaku lwankya Kawempe North lwegenda okubeera nga esalawo ani agenda okubeera nga adda mu kifo ekyo ng'omubaka akiikirira Kawempe North. Katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga updates zonna tujja beera nga mwanatu tuzikutuusaako. Mukyala Pacho mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirira alina n'ekintu kyasinze okubeera nga asimbako essira ekintu ekyokubeera nti mu kalulu kano gavumenti yeesibye nnyo ku famire ey'omugenzi Ssegirinya nga bwe mulaba obutambi bw'omutera okubeera nga mulaba bakulembeza nnyo famire ya Ssegirinya nga balaga nti oba kwe basinze okwesigama beesigamye nnyo ku bakyala bannamwandu aba Ssegirinya nga babaleeta bongere okulaga public nti nabo bali ku ludda lwabwe era nti babawagira bongere okubeera nga balonda owa NRM mu Kawempe North. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde era omukyala Pacho mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirira kategeezezza nti ekyamazima gavumenti yeesigamye nnyo ku bannamwandu era egezaako okubeera nga bwetyo ebaleeta eraga abantu nti ne bannamwandu bali ku ludda lwabwe mbw'abantu basobole okugenda mu maaso n'okubeera nga bwe batyo munnange nti babawa akalulu. Naye Kawempe North yasalawo dda neetegeeza neegamba nti olaba baagoba luswa
Luswa eyali omuyambi w'omugenzi Honorable Muhammad Segirinye. Ekyo kitegeeza ne bwe baleeta bannamwandu ne bwe baleeta baani, Kawempe North yasalawo dda nti akalulu kaabwe eka opposition, akalulu kaabwe eka nuupo. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde. Weekumire ku mukutu gumugoka ogwajjika media. Subscribe nga gw'atannaba, naawe atannaba kulikinga video, genda maaso bwotyo video biringa mwanatu ojimpeera like. Yitira mu comment section obiringa oyisaamu okuwabulako. Gwe wenna alina kyoteesa oba naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu nga omukutu, osobola okubeera nga okiyisa butereevu mu comment section. Likinga atanaba kulikinga, subscribinga ku mukutu guno gwe atanaba kulabikanga o subscribinga, tuberenga tutambulira wamu ng'ekintu ate tukikwasaganya malidadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.